Bannayuganda nkuyanja abasibamu obwabwe entakera okwolekera amawanga g'abagwira okugezaako okwenoonyeza lupiya oba ekigulira magala eddi wakati mu lugendo lw'okukyusa obulamu bwabwe famire zaabwe kossa n'eŋŋanda bagezaako okuteekawo bizinesi ez'enjawulo eziba zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda bo nga basinziira ebweru w'eggwanga bafuna abantu be beesiga omuli emikwano eŋŋanda oba abaagalwa ne bagezaako bakwasaganyiza bizinesi zaabwe. Olunaku lwaleero mwana muwala gwe nkuleetedde eyaserengese nakkalira mu kabokisi kange ng'agezaako okwagala okufuna obwenkanya wakati we n'ensimbi ze ziyaweereza mu ggwanga lyattu Uganda. Bepo n'oyo gwe yazisindikira okugezaako okumuyamba. Vidiyo eno gye nkoze olunaku olwaleero njagala tugikwate kisajja kikulu tugezeeko okulaba nga tufuna obwenkanya wakati w'abantu ababiri bano benkuleetedde nga si balala ye mwana muwala Nambasa Becky ng'ono yafubutuka mu ggwanga lyattu Uganda mu kibuga Kampala n'ayolekera ensi y'ebuyindi oba India okugezaako okunoonya ensimbi. Wenjogerera kaakano yakakulungulayo emyaka 5 beddu. Agamba bw'atuuka mu ggwanga lya buyindi ng'atandise okukakkalabya era ng'akasente atandise okukafuna mpola mpola. Abaali ku mutimbagano gwa Facebook n'agwa ku lives za mukyala amanyikiddwa nga Auntie Kaduuka ng'agezaako okutemaatema ensonga ze okulambulula enkola ye ey'okutandikirawo bankuba kyeyo bizinesi ez'enjawulo n'azikutambuliza bulungi nnyo era n'akugiramu akasente mwanattu ne weeyagala. Mwana muwala olwalaba live ezo wamma ne zimunyumira n'asalawo agende mu kabokisi asobole okugezaako okwasaganya ensonga. Ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwakafuumuula mpawu omwaka gwa 2022 bwe yatuuka mu kabokisi ka mukyala Auntie Kaduuka n'amugamba olina okuwaayo ssente ze bayita consultation fee emitwalo 3,500 era butereevu yaziwaayo. N'atandika okwasaganya ensonga z'okumufunira omudaala era n'amutegeeza nti bagenda kukola omudaala gwa chapati. Omukyalo Nambasa Becky pulaani ye yali yakuyambako omulwadde gwe yali alina. Ono yali alumizibwa era aludde ekiseera ng'alwanagana n'ekimbe kya sukaali ng'ayagala buli kasente akanaavaamu ng'amagoba. Auntie Kaduuka ono akaweereze omukyalo ono maama we omuto kamuyambeko okumujjanjaba kw'ossa n'abaana be be yaleka mu ggwanga lyattu erya Uganda. Yatandika n'omudaala gumu wabula oluvannyuma ennyo olw'obwetaavu bwe yali alina obungi yasalawo n'ayongerako emidaala 2 ne gikola emidaala 3 olw'ensonga nti bano bonna bannayuganda ate nga nange ndi munnayuganda nga njagala nnyo eddembe n'obumu kw'ossa n'okutambulira awamu. Nasazeewo ngezeeko kufuna obwenkanya wakati w'abantu ababiri bano osanga nga baafunamu obutakkaanya nga tusobola obbazza awamu ne basobola okuba nga baddamu bakwatagana. Mwannyinaze Auntie Kaduuka kw'ossa ne mwannyinaze Nambasa Becky bafune enkolagana ey'enjawulo buli omu bizinensi ye ne pulogulaamu ze zisobola okugenda mu maaso. Auntie Kaduuka bizinensi ze z'okuyambako bankuba kyeyo zigende mu maaso noono omukyala ali ebweru w'eggwanga mu nsi y'ebuyindi atebengere mu mutima gwe ng'afunye obwenkanya. Oba oliawo tomanya bayinza okuddamu ne bakwatagana wamma embeera n'etambula miraala. Mukyala Nambasa Becky ayongerako nti ng'amaze okuwaayo consultation fee ow'emitwalo 3.5 yasalawo okutandikawo bizinesi ngeno teyali ndala yali yakola mudaala gwa chapati era ebiseera ebyo nga tebinnakyukamu. Bizinesi eyo wali ogitandika n'obukadde 2,500 naye oluvannyuma ennyo yategeezebwa nti Auntie Kaduuka yali afunye basaponsa bano nga bamuyambako okusasulira abakozi be ennyumba. Bano abakozi be bakola ku midaala gya chapati egy'enjawulo gy'agenda atandikirawo abaana bano bankuba kyeyo. Auntie Kaduuka nga amaze okufuna omwasirizi eyamuyambangako okumusasulira ennyumba z'abakozi baneeno yasalawo bankuba kyeyo n'abasalirako ssente ezikka wansi w'emitwalo 2 ne basigala nga basasula obukadde 2,300 okukolera omudaala. Mwannyinaze Nambasa Becky yali yawaayo obukadde 2,500 ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa muzigo omwaka gwa 2022 wabula olwamala okiwulira nti baabasaliddeko n'ayogerako ne mukyala Kaduuka era teyali bubi. Mukyala Kaduuka n'amutegeeza nti kati egyo emitwalo 2 ngenda gikuddiza era yagimuddiza nga bwe yali yeeyamye. Era amagoba agaasooka agava mu mudaala ogwo ogusooka yayongeramu emitwalo 2 okumalayo ssente zino ze yali asuubizza okumuwa
yasooka n'amuwako 15 n'amala n'amwongera 5 okumumalayo. Enkolagana ennungi gye baalina abakulu bano bombiriri, omukyala yawalirizibwa okukola omudaalo ogwokubiri era n'asindika miliyoni 2.3 ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Museenene omwaka 2022 era yaddamu n'aweereza n'omudaala ogwokusatu. Omugatte n'akola obukadde mukaaga n'okuteeka. Embeera etandika okutambula mpolampola nga bamubalira amagoba ge mpolampola, wabula oluvannyuma ennyo omwaka gwa 2023 gwe twakakuba emabega omwezi ogwakafuumula mpawu, omukyalo ono yantegeezezza nti Auntie Kaduuka bwe yakoma okumuwa amagoba agava mu midaala 3, awo ne batandika okwezooba, ne batandika okwesojja ng'obwana bw'enkoko obwakazaali. Luto twolekera 2024 nga mpaawo nnusu ya ssente gy'amuweereza, wabula Auntie Kaduuka yabateerawo enkola. Bw'oba olaba emidaala gyo tegikyakuwa ssente z'olowooza, akuddiza omudaala gwo okola omuwumbo gwa vidiyo ng'ogezaako okudayirekitinga abantu ab'okugendayo bakuggyireyo omudaala gwo. Mukyala Nambasa Becky antegeeza buli lwe yagezaako okunoonya ku mukyala Auntie Kaduuka ng'amuddamu mu bukambwe obwa waggulu ennyo era ng'amutegeeza ng'ekikebe kyo bwe kitannaba kuvaamu yadde ennusu. Era wenjogerera bino mwaka guno gwennyini, omwezi gwe tulimu guno gwennyini ogwokusatu, yasindise mwannyina n'agenda n'anonayo emidaala gye 3 ng'alaba takyasobola, takyamalako anti takyafuna kasente. Era bwe yatuuseeyo ne babawa emidaala 3 kw'ossa ne fulampeni, sigiri n'eŋŋano kw'ossa ne butto, wabula bantegeezezza nti ekyasinze okumuluma omukyalo ono n'ekyasinze n'okumuleeta mu kabokisi kange tebaamuwaddeyo yadde n'akasente akakalu, wabula baamuwadde bintu era ng'agamba ebimu bibulako. N'agamba sooda badde njagala onnoonyeze ku mukyalo oyo tugezeeko okulaba nga tufuna obwenkanya ntegeere oba naweddeyo bwentyo. Omukyala mu nnaku ey'ekitalo yantegeezezza nti ekigendererwa ky'okukozesa emidaala gino 3 kyafa ttogge, talina kye yafunamu wabula n'akasimbi ke yateekayo nako ne kafiirayo. N'omukyala gwe yali ajjanjaba obwa sukaali yafa omwezi ogwamukulukusa bitungotungo omwaka 2023. Omuganda agamba tosalanga gwakawala nga towuliriza gwakalenzi. Mmaze okuwa oludda lwa Nambasa Becky wenjogerera ndi ku kaweefube anoonya mukyala Auntie Kaduuka naye ampe endowooza ye ku nsonga z'omukyalo ono agezaako okuwanjaga ng'anoonya obuyambi. Agezaako ogamba nti mukyala Kaduuka yamuyisa kulitalaba. Nze omwana Soda, ogenda subscribing ofollowing Facebook page yange, ennamba yange kweri, osobola okutuwa ku magezi watya we tugenda okumala omusango guno, tulabe nga buli kinnoomu afunye obwenkanya ate nga tetulina linnya lya muntu lye twonoonye. Mukama Katonda omulungi abankuumire. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba, kussa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV to the world.